Nkubulirayo ekintu kimu. Gy'okoma okutya okuluuzinga abantu, gy'okoma okutya okuluuzinga emikwano, gy'ogenda okukoma okwesemberezaako abantu abali fake. Abantu abali fake basigala nnyo we basobola okulya. N'olwekyo gwe gy'okoma okutya okuluuzinga abantu, otandika okukola ebikunafuya ebiraga obunafu bwo. Era abantu abali fake babiraba. Gye bakoma obbiraba gye bakoma okwesigazaawo awo basobole okwongera okubinoga okuva gy'oli. Y'ensonga lwaki abantu bangi nnyo abatya okuluuzinga abantu mu nsi eno bongedde okwesembereza abantu abali fake omuli n'okubayingiza mu relationships. Era ekivuddemu ki? Maziga. Abantu abali fake tebasobola kubeera fake kumala kiseera kiwanvu nnyo. Abantu abali fake bwe batuuka ku level nga tebakyasobola kubaako kye bakunogolako banguwa okudduka. Abantu abali fake bwe bawulira ebintu ebigambo byonna ebiri true okuva gy'oli ng'oyimiridde ne ku mazima gonoga no zibayisa bubi abantu abali fake because baagala nnyo zi yes. N'olwekyo omuntu ali fake gy'okoma omugamba no yakomugamba wano nkyalindawo ki ng'akwetegula. Abantu abali genuine on the other side tebatya bagamba no because ba respecting omuntu, bakimanyi nti omuntu alina obusobozi obugamba no. Bo si ba yes bo bakimanyi nti omuntu asobola oyimirira ku magulu ge n'agamba no, but they will stay because bali genuine. Abantu abali genuine ne wanga batuuse ku level nti kyobadde obagabirira kiweddewo bagamba muganda wange nze ndi kumpi naawe sijja kuvaamu because kye baakunoonyaako tebyali ebyo obukunkumuka bw'osobola obbasuulira. Gwe ng'omuntu y'ensonga lwaki weebali. Kakati gwe gy'okoma okuba nti otya okuluuzinga abantu, otandika okutya obutakola bye basaba because otya nti bw'otaabikole bajja genda. Y'ensonga lwaki abantu abali fake obeesigazzaako kubanga otya okukola ebintu, okukola decisions ezimu bwe zityo. Yet singa ozikola abantu bano ne bava mu bulamu obwo nga bukyali, kijja kukuyamba okumanya nti abantu abali genuine kati b'osigazza. Omuntu ali fake bw'aba talina kyakufunako nnyabo oba ssebo ajja kudduka. Tayagala kusigalawo atagenda kunoga. Okitegeera. Naye muti ogamba abantu no. Y'ensonga abantu bangi muli mu relationships naye nga because otyo ogamba no tosobola na kutestinga muntu ono nti ddala aliwo ku lulwo. Ate nja munyiiza kati bwe namugamba nti sirina ssente bannanga ajja kunkyawa. Akukyawe because era bw'abeera fake alina okukukyawa ne maaso eyo gye bujja. Ojja kuba weewonyezza nga bukyali. Kakati ate bwe nagugira bwe nti ayinza okugenda n'atadde, ayinza okunyiigira n'agenda. Yes, era ajja kgenda kubanga ali fake. Naye bw'oba tolina busobozi buwa muntu kintu, otandika n'okwewola ku bantu ebintu by'otalina kwewola kubanga oyagala okuyimpressinga omuntu ali fake toyagala agende. N'alyoka akunyunyunta bw'ati naye era bw'omala okuggwawo nga n'amabanja gakutabuseeko era ajja kgenda. Because era okumuliikiriza kujja kubaako we kukoma kukuleme yeekange ng'alina okuviira. Yeti oba kubanga wakiraga ku ntandikwa. When you are genuine eri abantu kijja kwanguyira okumanya abantu abali genuine. Naye akakodyo ak'obutanyiza bantu kakodyo k'abantu bali fake. Y'ensonga lwaki obutaagala kunyiiza bantu osigazza abali fake. Yetu gwe gy'okoma okubeera genuine n'ogamba omuntu no ekyo sisobola kikola oba kino sikirina wano sisobola kuyamba wano kiri bwekiti ne bwekiti wano kino siri comfortable nakyo. Abantu ne batandika okumanya abali fake nga batandika okudduka. Gy'okoma okutta gy'okoma okutya okuluuzinga abantu, okuluuzinga emikwano,
gy'ogenda okukoma okwetooloolwa abantu abali fake.